Ekimombasa nga bwe tuze tukikulaga mu Bwayise Kawempe kyonna kijjuddemu emyalo engeri gye kiri nti kumpi ekitundu ekisinga obunene ekya Bwayise oyinza okugamba kiri mu kisenyi. Obwala buno bugatta ku mwalo omunene ogwa Nakamiro ogwakajja gukolebwe gye buvuddeko. Obucaafu obufumbekedde mu bwala buno okuba y'eriiso limu toyagala kuddamu kutunulayo anti buli kicaafu kisuulibwa mu myala gino. Wano tewali kubuusabuusa ku ndwadde eziva mu bucaafu nga mu buli mbeera zirina okuba kijjanya era bangi ku bantu beeno basanga bafumitiddwa empiso ku mikono. Bakutwalako gy'okolera n'osena amazzi gano n'essuuka n'otandika ogikunyaamu toyawula bisooto n'amasuuka oba nakkate. Olw'okuba emyala gino micaafu enkuba bw'etonnya giba tegikyasobola kutambuza mazzi oba mukoka kati olw'obucaafu bwonna ne buggweera mu nnyumba zaabwe. Ekisinga okuba ekizibu nti ku kyalo kuliko kaabuyonjo emu bonna mwe bagenda kati ne weebuuza abalala bagenda wa. Basaana kweteekamu ssente genda kuza sitekanso papa mamu baketi ne bayiwaawo. Omuntu yenna omulamu atali mulalu buvunaanyizibwa bwe ye yennyini nga tanapangisa nnyumba okumubuuza nti ompangisa ennyumba naye ngenda kulaga wa. Bano batubuulidde endwadde ezisinga okubasumbuwa. Abantu balwadde manju eyo ffe tetugenda nayo. Balwadde balina buno obulwadde bw'enkima obwo buzimbye emibiri tebalabyeyo ffe tetugenda kyova tulina akatimba kaffe ku garagi yaffe. STIs, we have many of the UTIs is here. Those are the most common ones. N'okufuna obujjanjabi bagamba osimba akaggo. Baba balwadde abasinga era emmotoka bazijjayo mirambo baba bubi ebyobulamu wano bitono. Eddwaliro kati wano erituli okumpi ennyo eriyamba buli muntu era ng'okwanguyirwa amangu okumutwala mu ddwaliro kawaala. Omukyalo ono gwe tutagenda kwatuukiriza mannya tumusanze n'omwana omuto w'emyezi 8 atubuulidde nti nnyina yakajjaafe n'amumulekera. Olumbe lwamukwata bwe mukwata nasooka azimba wansi nga tumanyi baneeko bamuloze. Olw'okuba bakola gwa kwetunda ebirwadde bingi bibatuukirako olw'abantu abangi ababettanira naye okufa kwa munnaabwe kwaba bikkudde amaaso. Buli mukazi alina okubeera n'obuleeso bubiri. Akaleesu kali okozesa omusajja wasuulamu omu. Abakulembeze bagamba bakoze kye basobola okulaba abantu bano nga bakuuma obuyonjo naye bafuuyira ndiga mulere. Kaseera bagamba defense DPC jangu ku KCCA bulwadde bweyongedde ku kyalo kyo kikyetuzaako abantu tubatwale mu ddwaliro abantu bayiga obuyonjo gavumenti eveeyo n'emisomo egigamba nti wabula nabo balumiriza abakulembeze ba waggulu obutabafaako naddala bwe kituuka ku kubazimbira emyala egisobola okutambuza obulungi amazzi. Tetufuna information yonna ku bya gavumenti ffe tubalaba bulabye ku campaign maybe tubalinde kati nga bazze otherwise ffe tetulina kye tumanyi. Kuba ffe bennyini fe abateeka ku ntikko naye ate mwe mutuuka ku ntikko ate ne mutusuulirira kimenya ffe. N'emmotoka eziyoola kasasiro bagamba ewaabwe zeesonyiwayo nga bw'ogamba abantu basasuleyo akasente atwalibwe baŋoola buŋoozi okukkakkana nga bamusuula mu myala. Kuba bamanyi n'okujja munene ne batugamba nti mutole ezotwalayo kasasiro ate kasasiro obutamutwalayo kirwaza ffe tukooye. Olw'okuba abakyala bano bakola gwa kwetunda bangi bafunirayo embuto ne bazaala n'abaana be batamanyiiko bakitaabwe. Abakyala be bawangala n'abaana. Omukyala n'asula n'omwana ku loogi n'olwana olabe ng'omuggyako omwana omugye ku loogi jjukira emize gya loogi si mirungi naye omukyala n'akulaga mu kitaawe w'omwana yakola ki yafa. Awo Namusanga edda ku nnyoge anti okulabirira omwana tekuba kwangu. Abaana be bazadde awaka abazadde bo balaganga mbu banywa ne bavaako ne beeremererwa kati bano balina okubeera nga babalabirira. Masitula n'abawanuka n'abakyala w'ekitundu kino nga beegayirira abakyala bano okutwala abaana abakuzeekuzeemu ku masomero basome naye beerema. Kale sigaanyi okusinziira ku embeera y'abazadde oba abamama bano bennyininyini be baagala okwongera oba okujja okusomesangamuko bategeere maama omwana oyina mukwata otya kuba bo balaga mbu bo beeremererwa ate bagana bana abafaanane
oyinza okuyingira mu nyumba ne weebaka ng'omwana wali bweru saa mukaaga gw'osobola okwebaka. Kati nga bba abakulembeze baasalawo ne bazimba akasomero ke baateekamu abaana b'abantu bano nga basasulayo akasente akatono. Waliwo owabavubuka kwero Sittu yakateekawo awo ka mitwalo yava ku 2.5 n'agenda ku 5 n'agenda ku 7 naye nazo zibalema. Akasomero akogerwako tukatuuseeko nga kakyatandika butandisi. N'abawanuka kati ayagala kuyambibwa wakiri abaana bano bagibwe mu Kimumbasa nga tebannayiga mize gy'abanyaabwe. Nze ku baana bana bakyali abataabo bakyannuma nnyo naye mbadde nsabo beeriyo omuzira kisa yandize n'atuyambira ku baana abo myaka 7. Obweraliikirivu obuli mu batuuze n'abakulembeze nti abaana bano nga bakuze kiyinza okuba ekizibu okusimatuka obumenyi bw'amateeka ate babafuukira ekizibu ku kyalo. Olunaku lw'enkya tugenda kulaba ebyokwerinda bwe biyimiridde mu kitundu kino kw'ossa n'engeri abakulembeze gye babikuttemu. Banteekako erinnya eddala gwali eyo balikusanyusa oba terikusanyusa nze DPC waawa. Zaaliko tebannalonda mulalo wo mu Kimumbasa w'enkoma. Hasifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.